Okay, mikwano gyaffe abakyatulaba ku Dream TV, BTV, twagala bakulisaayo mukumula kwe tubaddeko okonze Moses Mugalula, the senior investigator. Nze ntula mu ntebe eno nenkunya abantu bano basaaga. Bajja kuddamu bye mbabuuza, n'abyewala bajja kubidda ndabye nga Bob agezaako okupalapalanya naye bajja bidda mbalimba. Bob oyo Luswata mutani w'ekitiibwa Mayanja Nkanji. Taata we yakola ebyekitalo wano yakuuma Ddamula okumala emyaka kumpi 3 n'akuuma Ddamula yali Katikkiro wa Buganda okuva eri myaka gy'enkaaga Obuganda lwe bwalumbibwa gavumenti ezaaliwo ebiseera ebyo n'ekitaawe n'akuuma Ddamula era yali wa byafaayo Joash Mayanja Nkanji n'omwana aga nange wenja okutambulira awo nange nja kuba muzira nga kitange naye taata we yali wa CP omwana wa NRM kaweko biwandiko bampa wano kaweko biwandiko byampa beko biwandiko bampa wano mbyetaaga kakati njalo bategeeza mikwano gyaffe biwandiko badde bampa wano nti tuyina okusaba kwa maja g'ekyemisana wano ku Victory Christian Center mu Ndeeba otusinza obaweereza buli lunaku Monday to Friday tuba n'okusaba kwa maja g'ekyemisana lunch hour fellowship etandika sawa 6:30 mu kinotinge bulungi si 7 kubanga ku 7 omusumba bagenda ku kituuti but 6:30 twatandika n'okusinza n'okusaba omusumba agenda okujja ku kituuti ku 7 nga tumaze okubeera nga tuteekeddwa bulungi mu maaso ga Katonda so keerako munnange tujja ku 7 tujja ku 7:20 nedda ojja kusubwa session y'okusinza n'okusaba tandika sawa zennyini then ku 7 ng'omusumba amaze okulinnya ku ya weekend eno weekend tulina ebintu bingi ebyokukola weekend eno wiki ya mazuukira tulina bingi ebyokukola but mulanchawa tulina omulabirizi Bishop Ronald Mukiibi Saalongo tata waffe yagenda okutukwatamu saa 6:30 service betandika then ku 7 zennyini Bishop ajja kuba atuse ku kituuti atulise ekigambo temusubwa mbasaba mwegulire ebbanga mwegulire obudde mujje mu lunch hour fellowship wano ku Victory Christian Center mu Ndeeba ate olw'okuba nti maleeza nti weekend eno yamazuukira tata waffe Ssaabalezi olokole mu ggwanga presiding apostle yateeseza bulungi tujja kubanga n'okusaba kwa buli kawungeezi week eno era kutandika ssaawa 11 zennyini week eno yamazuukira twegala omwana wa Katonda agenda okuzuukira wamma gwe nga naffe tusaanidde okumusinza obulungi so ssaawa 11 zennyini this week tujja bana okusaba eno is election week okusaba kwa kawungeezi ono ku Victory Center mu Ndeeba paka sawa ngemu buli lunaku then Friday ye resurrection overnight tujja kusula wano omwana wano lwakomererwa tujja kusula mu church wano ku Victory kakati jangu sawa 11 paka sawa emu ya kawungeezi then ate Friday bategeezezza nti ye resurrection overnight ku Lwokusatu tujja keera wano mu high flyer kuno kuba kusaba kwa abakozi presiding apostle Dr. Joseph Serwadda yateesa bulungi era naga nti abantu ba Katonda ku nsi bafune 10 ne mu ggulu 10 so lwaki tukuteekateeka tuyiga okukola era service ene umaze n'emyaka mitirivu nnyo naye abantu abagifunyemu ebirungi bawo obujulizi bungi so every Wednesday at 5:30 am obudde nga busaasaana bukusange wano myango giguddwa sawa 11 abana ne bayingira 11 n'ekitundu ez'okumakya service netandika high flyer ekomawo weekend ku Lwokusatu togisubwanga bingi nnyo byetu nawo muteekateeka za Victory Christian Center mu Ndeeba naye tuyina enteekateeka eya ekisaawe kya Mutwalo tulagaawo ekisaawe kya Mutwalo tate waffe Serwadda nti nedda abantu balina okusasulayo Mutwalo gumugumu tuzimbe ekisaawe wiiki ewedde nakikola ngenda kiddamu nze buli wiiki nsasula omutwalo gwange ngusasula ku mpewo wiiki ewedde nakikola kati tunyiga kwata essimu yo eriko akasente kwata essimu yo nkulagire basasula omutwalo gw'ekisaawe kwata essimu yo osasula omutwalo nange ojja kuteeka mu nyiga star 244 star ogimaze star 244 star nyiga mu 9 oteekemu hash omala okunyiga osindike tulabe byetange ni mu kusindika kati omala okusindika ojja kunyiga 1 kuliko nti pay merchant number 1 nange njinyize omala okuginyiga tulabe kye batugamba kabagamba nti enter merchant code
manja ndiko lyo ngenda okuyingiza nawe giyingize mwawo tujingize mu fenna onyiga 1 2 5 0 6 5 gambi onyiga 1 2 5 0 6 5 osindike mmoja okusindika nange nsindika tulabe negati you are paying Victory Christian Center please enter amount kantikemu omutwalo gwange chiwaya kisawe kya mutwalo kantikemu omutwalo gwange maze okuteekamu nga bagamba nti enter reason enter payment reason nsasulira ki so gamba nti nsasula kisaawe oba wandika mu kigambo kisaawe oba samu amannya go ntadde munze mugalula kisaawe era bakimanye mugalula kisaawe mugalula kisaawe wandika bulungi kisaawe tusasula ffenna mugalula kisaawe send bamala okusendinga tumala okusendinga nti please confirm payment of mutwalo gumu to Victory Christian Center oganti confirm number 1 you confirm after confirming ino process nkulu nnyo kuba tulina okugula ekisaawe ekyaffe tulina okuzimba buli kimu negati enter pin to confirm payment of Uganda shillings omutwalo gumu Pegas tika mu pin number yo nze kantikemu eyange Alex tujiraba kantikemu eyange wano maze okuteekamu negati thank you for confirming the pin you receive the notification shortly message yine maze okujja ngegamba nti mujiraba najiraba se munyo okuba nti nsasulo ekisaawe bakama bino message ine mazo okujja balance mu mufako neraga timazo okusasula bwe tujjo kikolanga buli lunaku buli week mutwalo buli week so mutwalo gumu umwezi je mitwalo ena izo gana nedda mugala doctor naye mutwalo gumu gokka nze family yange mu abantu 8 buli week mutwalo 8 kikole mukwano amanya ugabeera yedi era tugenda kanko kugasoma kubwangu nnyo mwena abayodde mutwalo nerange bajja kulisoma nja balisoma sinje jo disoma nenga tange mazo okusasula thank you so much ekisaawe kya mutwalo tukikolenga bwetyo bulijjo obutakowa mukama anatuwa omukisa anti Julie mukama wange yafiidwa nenga sina kituukako yangamba nti mugalula okuzimba ekisaawe okuteeka omutwalo mu kisaawe oba osize mu ttaka egimu tukikole emikwano tukikole buli wiiki mutwalo alright eyo nga nvuddeyo manyi nti n'abasasudde omutwalo thank you so much kambuuzeko ekibuuzo kwekyo obuuza ku kya mutwalo yes. Okay buuza nti bwe nsasula eno omulundi gumu nogumalako omwezi nakyo kyaki ate musango kyanyagganye ne booteekamu emitwalo gyo 10 ne booteeka noga nti omwezi guno mitwalo ena nkisasudde no problem ng'oteekako amanya go nti amanya gange oba oteekako mutani w'amanja nkangi anti ate oyakolanya erinnya ate dokita naye weekalumu kino kintu kyammwe nno ssebo kintu kyammwe ena omwezi omulambo ogwaigundi njagala kwebaza bana the agenda bano benkyaza nze nabagamba balina okusasula omutwalo nze sibazannyisa njagala kwebaza abasobodde okusasula atwala ne speaker w'erubaga wa NRM bazinaga nti ffe ekisaawe kya mutwalo ffe nga division tulina okusasula ekisaawe tulina okuzimba ekisaawe kiri mu campaign eri mu division yaffe tujja kuwayo ssente nga Rubaga division njagala kwebaza manyi nti kwali wadda bose jo maze kutuuka ono ye Juma mumanyi ladha juko nsonyiwa ono juko w'ennamasaba Robert Sekweyama yagamba nti fenga abakulu abasuubuzi b'obutale tugenda kwegatta ku dokita tuzimbe ekisaawe naga nti era mutema wange nguleeta ebbaasa tugikwase dokita ndowooza juko ku Lwokuna jangu n'ebbaasa eyo tugikwase dokita ey'okuzimba ekisaawe jangu juko nkubulidde juko on Thursday ne juko message jo njagisoma nga tutuuse njagisoma tofa ibeerako abadde ali ku kya NRM okay munzikirize mbategeeze nti wano ku Victory Christian Center muno sinzo baweereza twafiiriddwa bannange twafiiriddwa era nja kusoma message eno ya mukama waffe akulira abakozi bonna mu Impact Media Consortium nga ye mukyala Julie Scovia Nabisibo kiseera yafiiddwa taatawe ate nga nange taata wange kubanga waliwo tunakulira ebukomero bebatakansi betwakula twegomba yafiiddwa taata waffe era tulina muziiko olwaleero ye muzeeyi Herbert Ziwa Nanyeenya eyabeera wali Erusera
Muwanga Kibuga district gitugenda okumuziika. Taata wa manager waffe yafudde olunaku tumuziika leero saawa 10 waliye Muwanga okyamira okateera n'oyambuka olusozi Lubirungu noliko olusozi lwa Mbalita Birungu noliko genda e Muwanga. Twagala okusaasa family yonna bane tubasaasira ddala anti Julie tukusaasira mukwano olw'okufiirwa taata kitalo ddala ne baganda bonna Sebo Isaac Katewanga abakulira Ikako president wa abasomya Ikako taata we yafudde bonna family tubasaasira mikwano kitalo ddala kyenyiza okwogera ku mugenzi nakyogera mu mikulu gyange social media tinze waliwo nasomera mu Bukomero Junior School omugenzi yabiranga abantu bebukomero mumanyi bulungi ku kizimbe kyawo nga musajja muyonjo nnyo nyini ddala yali musajja muyonjo nga musajja mukakamu nga ayagala abantu ayogera mpola ate nga muntu mulamu omwami ziwa tukusaasidde nnyo family tukusaasidde nnyo Auntie Julie ninagambye nti kiteeza tekyala bw'olaba Auntie Julie embeera ze za taata abadde mukakamu nnyo atalina nsonga yonna ku batuuze so tubasaasidde era tuva wano naffe tuzambala ku mugongo tuyingire ekiboga tugenda kuziika taata waffe kitalo ddala era ttiimu yonna eya Mpeti Media Consortium egenda Kibuga kuziika n'abasumba baffe manyi tibajja kutuwerekerako tugende tuziikireko Auntie Julie taata kitalo ddala. Okay, eyo nga nvuddeyo na kino kankimalire ddala njagala okuyozayoza. I want to congratulate abaana baffe tiimu yaffe y'eggwanga Bob ya under 17 ya qualifying y'omupiira yagenze mu World Cup tekibangawo twagamba yozayoza nnyo mwembe gwenalem of course tugeze mu World Cup tugeze mu World Cup nga under 17 bino bitwalwa ndoba bibiriwo ntino tukulanya ebyemizanyo n'ebyemizanyo and we support accordingly twagala bayoza abana banda 17 okubanga flag yaffe bagitudde waggulu mbadde nsoma wano ekiwandiiko ekifulumiziddwa Ahmed Hussein oyo ye communication director wali mu FUFA ku kitebe kya FUFA agambye nti the historic and World Cup bound Uganda under 17 men's national team will return home tomorrow bakomawo enkya ku Lwokubiri 15th April 2025 at 5:20 a.m. The team, popularly known as the Cubs, began their journey back home this morning from Morocco, where they managed to beat the Gambia 2-1 on Saturday. Now to seal one of the 10 slots allocated to Africa for the FIFA World Cup under 17 to be hosted in November 2025 in Qatar. Abana baffe abato ebimyaka 17 bakubye omupiira kakana nga tuyingidde World Cup. Njagala kuyozayoza ennyo ekusooka ddala abana baffe abakubye omupiira ati tulina okulwanira eggwanga lyaffe. Tulabe nti the Cubs egenda World Cup. Ekyokubiri I want to congratulate FUFA. FUFA kyekibiina ekitaba kyekigatta ekifuga omupiira mu Uganda era kikulirwa mukoddomi wange no mukoddomi wange Sebo alo ne musajja mukoddomi wange president wa FUFA mukoddomi wange era bwe bwe mbanzirya unakuleggulo ekyemizana na kiridde ne president wa FUFA yampise ate no manyi yampise Sebo nedda taata yampise mu maka ga speaker wa parliament era ekifaananyi kyo alo nyakibalagaawo nga tudde tuli maka ga speaker ate Sebo speaker parliament mama Anita Mongo ye yatugabudde ati home mukyala housewife waka inumbia byeno ku parliament yewamwe naye waka era waliwo da yatugabula emmere ngati nabamugeza amatama mugala leta okutereko natubegera ewaka mama so nakuleggulo nabanene abadengeze mu mitongole of course nga muna mawulire nabadde makaga speaker parliament wali n'okweyozayoza Sebo kuba nti under 17 yagenze mu World Cup kakati nja kuyozayoza nnyo fa president oyo Haji Magogo honorable engineer bukyangajja nabadde njogera naye ne mugamba nze ekyakumpagizisa kubanga ebintu byo yuwe performer teri mupiira gwannuma nimwe mulaba emipiira mmwe gujuma olaba omupiira gavumenti eno yabinca teri mupiira gwannuma nga ogwa Uganda yeno qualifyinga mu AFCON nga tunakuba Kenya twali wali Nambole naye omupiira ogwo Kenya yali akula omupiira ebiseera ebyo mwami mulimi nga nti tuteeka okugenda mu Africa Cup of Nations ne batukuba netagenda ninga nti omupiira ngukyaye
but Honorable Magogo yaje naga nti anze mumpe yatusaba jali myaka emikeena ebiri ti mumpe nyinda beto la mwafukone ti yajuweza na juweza first time ye ntugina mwafukone I know nimuga nti you man we performer so FUFA mpide kute bulungi nnyo nja okwebaza fa president ompide bagunywezeza agukulembya bulungi ne team yeyo nayo natai na team y'abasajja n'abakyala abakola obutaweera so ndagenze jjo muyozayoza naye nabidali mahaga speaker wa parliament so abana bafa ku mawencha naye congratulations tugenze kata World Cup nafe walabenga Uganda etunkana ani awo Argentina tunanyumirwa kale etuvuddeyo but FUFA thanks so much mwongere okunyweza ekintu Ahmed Hussein my brother webale nnyo oyo communication director ate era tulabire nnyo naye abakulembeze bonna aba FUFA ali kufa emengo okay tukome oyacho badde yogera ku kya Auntie Julie okufiirwa tata we mwali mwenekako exactly Auntie Julie ne team yonna ya IMC ya media consortium ya Impact Media Consortium IMC yes njagala kutuusa okusasira kwange naye mosso to Julie Scovia is my old girl kako mukyalo oyo muteke ngabo gambe muteke jiko ekikolebwe nakigambe kyogerwe nnaku zino muteke so Julie mumanyide of course from school ne muganda Isaac Katewanga president wa mwekateka president wa Kako Old Student Association njagala kutuusa okusasira kwange je muli okufiirwa ko taata and it's such a pity Julie I really condone with you njagade mwami mukatujja genda fenna bambi ngende tugereyo because botozikira ko Julie liyale atenga bobi bikwano jange personally bambi for sure ojja kuba oswadde kale kansome message eno tuyongereyo message yajjuko munabutale yakulu butale mu Buganda ni wainalem yomu kubana abalwana mu nsiko weli nakaseka agambye nti NRM ekyamazima okuyamba kwayo kutono kukola kuba nene bukka n'ababedde nagamba nti wafe mu kuziika omu ku mulwanyi era nga yasooka okubeera chairman ku kyalo Kifumbe Bulwadda Nakaseke omugenzi Masali Semakula omanyi naye ne sente ezikola ku buli kimu zasondeddwa busondwa nga toli wadde beyayambanga bonna nga ne Haji Kigongo yennyini University ya Manuel Arem kabe President Museveni amumanyi obulungi era enkambi eyali ekimuli wamu n'ekiwugo abayekera babeeranga bebamu abayambanga naye NRM olaba NRM yakyawa ekitundu gye yalwanira Nakaseke naffe kyatulobye emitwe Bob Luswata hajati namyalo mutugambe yavayo bambi mugambe musindike ku secretariat wa namyalo yavayo bamukuzaliye ku kitebe naye abadagamba nti namyalo atweyambise tereze ebintu era ajukize muzeeyi ebisuubizo byasuubiza bituukirizibwe nze jjuko kuva mu Uganda Market Union nibaliza abateesa bonna olide jjuko byayogedde Semakulu obadde omumanyi era ne waliyo ekibira eyo ekiwugo gyayogedde kwe twalina kampu yaffe eyankuruma okitegedde n'omutima ogwaga nti nale muteyanga era yensonga lwaki kati nkubuulidde wano ngenze nenjogera nti nze nkulira abazirwanako mu National Unity Platform abamu no batera okukikunjiriga ne bagamba ndiyo bwomu naye amaloboozi g'abantu abo kati bw'owulira ayogera bw'atolooza nti ayogeza bulumi ate bangi abalinga abo batalina chance esobola kukuweereza ka message okitegedde kakati nze ekyomukisa omulungi nze sikyalina kati kuba kati buli lwe tukogera kati twongera kubalaga kati baganda baffe kati ng'oli ali ku secretariat mbubeetereze ate nga kati nze kyenjagala kati sikyayagala beetereze njagala bagende kubanga ekyali kisuubirwa byetwalwanirira si bye bitulaba okitegedde munanga ate mukkirize nga bannange mu abali mu gavumenti ffe nga ffe abalwana ne tuleeta gavumenti eno muleme kutujerega kaseera ako kaali kazibu nnyo abamu temwaliwo abamu tebaaliwo so bwe kugamba nti twaleeta gamba bugambe oke mwaleeta naye kale katutereeze okitegedde so sigamba temutubuulira oba mwaleeta naye ate kyoga tetubabuulira kyetwaleeta kimulimu mukirize nti abakireeta gye bali ku ground abantu bali babonaabona abaleeta gavumenti yammwe muganda wange baveterani abazirwanako ffe twafuna ekintu kimu mpozi omudaali gwe mwampa gwe mbala emitwalo 3
okitegedde amazima kakatona mugulu kufira mu kitoke kya ayogera kituufu emitwalo aga bwemba nimba ekyo mukisa omulungi mu likodizi mwetu nagufuna 216 genda okebera abafuna medals ekololo 16 babawa sente meka nze omukuba aliko kakati ekyo ekyesente kyo tekyali tututte naye singa batulikogonaizinga ne bamanya kubanga mazima bwe twali tuva mu majje bwana Gondi wa secretariat tulina empapula ze baatuwa agreements ze twafuna nga tuli supposed okubeera mu district ezikola Uganda nenkadde siziri empya enkadde bazaali 38 bwezityo nga buli district tutekwa kufuna mu commercial centers ngafa abazirwanako naye mutunoonyezeeyo commercial center mu government gye yatuzimbira ffe ng'abalwana tewali wadde ekyo era ensonga lwaki olaba abambi abazirwanako bagenda ne batandika okugwa mu butaka bwa gavumenti ng'eruweero ku kisaawe nga wane wandege yakatale ka baveterani ng'ewakaliga ebyo byonna yalina bana bewakiso abaveterani bakwata Kawanda sigamba nti bakwata olw'okwagala wabula nga bagala kuzuukusa gavumenti ekole agreement gye etukirize endagaano buli district tubeemu ne commercial center abantu babbi obuwumbi n'obuwumbi naye okuzimba okukwata gavumenti nekwata negenda nezimba commercial center ku district neita abazirwanako aba bali mu kubonaabona abakima amazzi ku byalo temukwatibwako ku nsonyi abakuba buloka mwe bano ngamba oli wa secretariat gwe naawe oli kadeidei oli mu kkaaba ali mu kukaaba ate mukunkulembeza akaaba baleero oli okaaba wano kalekiriza munakibiina yafudde naye teteyambiddwa kibatwogerako wano nali mu mutima oguyamba teguyina yanti okuli olaba ng'ayagala mwami Jjuuko bambe muganda wange it's a pity okukaabako si kukoweka n'okwabalala naye nze kyeŋŋamba ekintu kiri kimu nti nno zino concerns eziva mu bantu bambe babitugamba mu bulumi nga balaba ekintu kye baagala kyebadde balinamu essuubi kyeka kibayiikako and I want to njagala kunnyonnyola mwami sikyali ku paso sikyali sindi ku secretariat ensonga zino bwe tujjangamu sessions nga zino ne tufuna feedback nga bwe ziti omukisa ogulwo nti at least ffe tutuuka holiday tetugamba mukama wange zino zenkalala abantu ze boogerako mbadde tusaba bwe tugenda eri mu bantu twagala okutembeeta ekintu twagala okwogera ekibiina obulungi abantu balina engeri gye bakiramu obulala ensonga zino zitereezebwe njagala kukakasa bannayuganda abatuwuliza it is okay tuwulidde ate bwe kiri si mu bubi naye guno omulembe gwe tugenda atakalu ketutandise okutembeeta tugenda kutereeza ketutandise okukola tugenda kuza emitima gy'abantu ku ntiko twagale pulezidenti waffe Museveni ate nate tumunnyonnyole awidinge out abantu abatatuyamba twagala muzeeditako ekintu kino muzeedi twagala munnyonnyola ajjemu abantu abo abavumaganyisa ekibiina kyaffe abatashiningisa ate akimanyi mayo ine dakika emu jenkwa gyokoza bwe bingi nnyo owulidde Jjuuko byayogedde waliwo mu ttaka WNRM yafudde nange nesente ez'amabugo ezakoze abantu baze kubyemu bwe kuninga mu lwanyi bakube mundu omundi bayogedde gwe ndiko kakati nno ssebo ono byayogera erudda mu tuli ku kya Jjuuko yengati ngenda kuwa ekyokulabirako nze Maria Sempagama mbadde njogera ebinkwatako n'ensonga lwaki baali banzita mu kalulu bukozi twalina omusajja Kibalama mu Wakiso district yayagazisa abantu NRM Kibalama n'emmotoka ye eriko ebipande bya NRM era oli yajja okunananga nti Sempagama wali tofiira mu kalulu ka Museveni nti kati ate Kibalama yateekamu ne ssente Kibalama yayagazisa abantu mu Wakiso district naye Kibalama n'atuuka okufa ng'alinga embwa nga nekyali atakirina neddagala kakati Kibalama nange enjawulo ziro anti njagala mutubuuzizza mwagala twogere mazima okitegeera era abantu bava eri okuziika ne bajja okuna ne banga Sempagama tuva kuziika Kibalama yakolera NRM eyagala balamu nganze bwe mbadde nkola nga ndi mulamu kati maze okulemala omugulu tebakyatulabawo okitegeera naye nga kiruma President Museveni abantu balonda
tojja kugenda osange President Museveni omugende natuukiddwako kino naye abantu bano nga bwe nkugambye nti Amisa Kabanda namukubira essimu ne mugamba akalulu nkamaze nkavuddemu naye babadde banzise era poliisi yino yentuusize waka wange lwaki toyagala njogere ku mukyala toyagala kumwogerako naye nganze gwe nalibadde njogera gole tweddira omuzibu n'empapula zange ne bazimuwanagana mazima tugogera bwe baleetedde President Museveni obubi kubanga kati President Museveni tajja kutegeera nti Maria baali banzita naye ono mutuufu tajja kumanya nti maze emyaka ena nga ndi wansi naye omukyala ne mukubira n'essimu n'atuuka ate nga ndi mutuufu omukubira no mugalula leka tuwogere ekibiina kyono atwala Kampala ne Wakiso ono mutuufu tatwala ne Wakiso yatwala ne Wakiso enkiiko nze siwalampa bantu naye ekituufu tukyogere ye yali badda nga mulwadde onakuloggulo twabadde mu pamusande kwadde kunyenya amatabi naye mu nkola eya Inter-Religious Council mali omuze kati bwange enkola ya Inter-Religious Council tussa ekitiibwa mu nzikiriza endala ebyabadde mu kyekyo bugenda tugenda byogera n'ebyerubaga ebyabaddeyo kusabira bya byogera but mu nkola ya Inter-Religious Council njatwogere ku kunyenya amatabi okwabadde mu Church of Uganda nakuleggulo wali mu St. Stephen's Church St. Stephen's Church esangoli Kitende era esumbibwa omusumba Samuel Muwonge oyo muzukulu wa Jjajja Nsamba yagikulira era yasumba omusumba mukulu w'obusumba obwo kakati onakuleggulo wabaddewo okunyenya amatabi era ne Reverend yasookedde mu masomero manyo mulungi mu ministry mission oyo kafulu era wane namimbe mwamulabanga yali kazimbi ne mission house namba eri awo etudde kati neri ekitende ali mu masomero onakuleggulo yakedde mu baana b'ekitende bagenda mu motuwaaka awo mu tulabere yabadde ekitende mu baana then bwe tudda tugende butereevu mu St. Stephen Church ate okusaba okwabaddewo nga kwakulembeddwa Reverend Canon Dr. Grace Paul Kakooza oyo nga atwala ebyenjigiriza mu bulabirizi kakati tusoke mu baana wali Reverend Samuel yabadde tulabe abaana nga banyenya amatabi then tujje mu kanisa yennyini wali mu St. Stephen Church of Uganda bwe tunavaawo tujagana ku neerubaga okay
Alright, tuwachida abaana abo ababudde secondary nga boogera ku mulembe omutebi. Lwaki tuguleese? Because olunaku lw'eggulo kwabadde kusabira Ssaabasajja Kabaka mu masinzizo gonna. Na wano ku Victory Christian Center Mundeeba twasabidde Kabaka kubanga tukiza mu bukulembeze obwensikirano ne mu Bible bwali mu bakabaka baalimu. So Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owokubiri yawezezza emyaka 7. Twamusabidde wano. Erubaga we wabadde okusaba okulu Erubaga
ku Lutikko e Lubaga era kwasombodde namungi w'omuntu nga tusabira kabaka wa Buganda Katonda ayongere okumukuuma n'okumukozesa. Nalabyeyo bannabyabufuzi bangi nnyo, nalabye Katikkiro yogedde ebigambo bingi nnyo, nalabye Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala mukadde waffe Paul Semwogerere muzzukulu Semwogerere beddira Kirugave muzzukulu wa Ndugwa Katende. Kakati nendaba Katikkiro wa Buganda Kaloli Peter Mayiga yayogedde nti kabaka gyali atuye ku Namulunda alamula era ntumye naga nti abantu ba Buganda mubeere bakozi ate mbeere bumu byabadde wali ku Lutikko e Lubaga. Naye kyenjagala tujje twogereko ennyo kyekifaananyi ekyo njagala okindage bulungi nnyo ekya Bob Wine His Excellence Robert Sentamu Kyagulanyi ng'atudde ne owekitiibwa omuteeketeeke Mathias Mpuuga Nsamba. Kino nno kokagumiza muteeketeeke bamuyita muteeketeeke yali minisa wa Ssaabasajja Kabaka ate abaddeko leader of opposition yembaka wa Nyendo Mukungwe. Ekyo nno ne Katikkiro yakigumiza naga nti badde sabanga mukoddomi wange kubanga Kyagulanyi mukoddomi wa Katikkiro mukoddomi wange ng'atudde ne Mpuuga abajjajjaawe abandi kojjaawe naga nti kinsanyudde nnyo mugende mu maaso njatwogere ekisooka Ssaabasajja tumuyozayozezza bamwe namwe dakika emu ndowooza ku kya Ssaabasajja Kabaka amazaalibwa ge kansooke nawe Bob. Kyonza okugera ku mazaalibwa ga Kabaka 70 Kabaka 70 njagala kwebaza Buganda oba n'okuyozayoza Buganda bonna ekisooka kya byonna omulembe guno Omutebi twagala kuyozayoza Kabaka waffe omulungi nti nno abavubuka ate oba omulembe Omutebi gwagadde nnyo Kabaka yaguwa abavubuka ate nabo ne bagunyumiramu ne basaasaanya nnyo so negatta kumu ku Bannayuganda Bannayuganda kubanga Kabaka exactly okuyozayoza Kabaka waffe okuweza emyaka 7 Ssaabasajja yoga ate nga oli ku Namulondo ng'otulamula kitaawo yakuuma Damula emyaka 3 Manja Nkanje yes tatanga Manja Nkanje yakuuma Damula emyaka 3 ng'omulembe gwa kitaawo enkola ya taatawo ne Mayiga kati aliwo akatuli ku mulembe Omutebi omujagala kuwa ekitiibwa Charles Peter Mayiga nti akoze omulimu naye akoze bulungi nnyo naye akoze bulungi nnyo dadi atandika bulungi ne Peter naye akoze bulungi nnyo ddala jukira bonna ba mutima so omutima gwe guli mu kiri bonna bannabuddu exactly abuzagedde ate bonna bannabuddu thank you so Maria kyogera ku mazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka nze ng'omuzaana era nyina kuyozaayoza baffe olaba nti asobodde okutuuka ku mazaalibwa gano ng'ayuuguuma era ne twongera okusaba ayuuguumire ddala kale Sebo nebaza mwali mu nsiko ne mulwana endagaano y'omukasaka mwe bali kuzzaawo obukulembeze bwa nsikirano nebaza Mukama Katonda okubeera nga at least ekyo kyekyali ensonga eyali esinga at least nedda anti njogera nina ensonga anti uliriza at least nti ku bintu bye twalwanira kyembadde ndeeta nti at least ku kantu bye twalwanirira ensonga ennambulukufu bwete ey'okuzzaawo Obwakabaka bwa Buganda yali esoosowazibwa nnyo kakati kuba ku nsonga ennyingi gambye at least eyo yo yagguka okitegedde kanjogere mudeka wamma kakati njogera byange wamma nebaza Katonda nti kubanga Ssaabasajja Kabaka waffe yawezezza emyaka 7 okiwulira mondeke njogere nina mutwe gwange atebeera n'empisa gw'oli mu kukaaba oli ku miggo wamba awuliriza tompabula katukompabula ngaani n'emyaka gyennyini nkusinga wamba nze neebaza Katonda kubanga at least kinalwanirira ekyo kyo nkirabako ebirala byagaana ebyo byagaana naye atirisiti ekyo kyo nkikola ki nkiraba ekyo ebyo tonyumya genda owabula aba NRM genda owabula aba NRM ng'olina empisa ng'oli mu kukaaba okaabira ki enjogera yange oyogedde ebibyo nkuzeemu oyogere ebirungi
bulungi nkulaba kwayogera birungi oli bulungi ate bulungi oli mukukaba olinga osulirira nga olinga yamawulira tolina kyontuma genda obibuulire Museveni namukyawa ate nga nze namuleeta mujja waffe Luweero mwe mwabukira 96 olina kyomanyi gwe kati nawe kkiriza oboneebone ate olajja naki obonaabona Museveni omwangazaki wabuukira bubuukizi kati wekakusasula kyenda mu mukaaga musi wabuukire nze nayingira 84 ennaku eyaki kati gwe kaaba kale etuveeyo olunaku lweggulo ngatumaliriza kabaka tumuliriza kabaka ate mbategeeza ntussa ekitiibwa mu bukulembeze bw'ensikeno bwonna n'ab'e Bunyolo manyi nti Bunyolo kitala batula butereevu ku BTV tussa ekitiibwa omukama Solomon Gafabusa abantu b'Etooro omukama Nyimba naye tumusaamu nnyo ekitiibwa w'Etooro omukama w'Etooro then abantu b'e Busoga Kyabazinga waife gyali temweraliikirira Kyabazinga gyali abantu b'e Busoga mbeere bakakkamu Kyabazinga gyali ab'omu Eastern omukuuka tuli wano n'omusajja wa DP Ken Mutenyo nga nti omukuuka naye gyali so tusa ekitiibwa kubanga nakulembeze b'ensikirano ye Namuziga etambulirwako enkulaakulana mu bitundu byaffe so tubasaamu ekitiibwa bonna gye bali era bonna amazaalibwa g'abalala nigo tujja galeeta ab'e Bunyolo nigo tujja galeeta kubanga tubasaamu ekitiibwa nga tumaliriza olunaku lweggulo General Muhoozi Kainerugaba Pulezidenti omulindwa okusinza ku NRM yategese emisinde era ebifaananyi tubirina byonna sebo mugana Aaron tuwe omwana wa president ngadduka emisinde abantu bagijumbidde nnyo General Muhoozi Kainerugaba yadduse emisinde mingi nnyo tukyogereko ekyo Muhoozi akomye mu bantu ekisooka twalaba olukiiko lubadde ekyankwanzi olwabadde NRM nga bagamba mugende muteeketeekera omwana yajja kati yadde mu misinde gyali successful bayambale bulungi obujuzi bwa yero Muhoozi wa NRM wakyati wenaalemu olisibu musirikale akyali musavisi ate kimugaana wenaalemu bo munyayogera ku misinde gya General Muhoozi Kainerugaba ndakika emu yokka kuwude mutuweddeko kikyogera General Muhoozi Kainerugaba njagala kwebaza bannayuganda abeetabye mu misinde egya General Muhoozi okuza emyaka 5 mugumu sebo General ate CDF wa Uganda tukuyozaayoza for the mileage that you have taken ate nekisinga kya byonna omulama gwe yabadde addukirako ogwa Greening Uganda enkola eyo gyetwagala manyi Patriotic League of Uganda enkola yaayo oba ekisinde kyayo kyakwagala ensi yaffe nakugizengula of course mungeri omu oba endala eno branch oba kitundu ku NRM okubanga bazze omulembe gwaffe oba Uganda back on map kati olw'ensonga eyo njagala kuyozaayoza ne ttiimu yonna fenga aba NRM oyo ali mu black gumulaba ye Lieutenant General Kayanja Muhanga Command of Land Forces yakiikiridde Chief of Defence Forces yamukiikidde Muhoozi Kainerugaba yamukiikira nze sebo kanzuko kululwo so twagala kwebaza omutemo gwo gwataddewo ogwo first of all senior investigator kiba kiraga okugatta era obumu okomyawo abantu baffe kubako ne cause gye baddukira abagazi ba NRM oba abagazi b'ekibiina oba abagazi ba President Museveni baba batugambye bantu bagende naye general ne yanze ntudduka munaye it is okay yabadde yasigidde emirimu mingi yandibadde oje ntudduka naye tumulaba yese tina kitegese ine yandi etabyemu kati kankubule mukama wange olaba omwana mulenzi ono mutabani wa Kabaka ono omutunya mulangira dada sijunjo mutano ono muto Semakokiro olaba enteekateeka gye bamuteekekamu tamala gaseka tamala gazanyiriza omuntu nga bamuteekateeka okubeera ku Namulondo enkola ebandala ntata sikudduka okulabibwakwe mu bantu walabikako tusanyuka nnyo president mu bufudde Namulondo kati nze njogera taata Namulondo nze njogera mbadde nteesa mukama wange nti enteekateeka gye bamuteekamu si buli kimu tayinza okubaawo ataddewo enkola ajja kujja mu ngeri abantu abaze mu bungi General Muhoozi teyabaddewo naye abaze mu bungi okudduka oboogera nga balaga nti no they are supporting the cause era bali under him even if he's not there betega no
twetesetesa oba okubera mabegawe ekiseera nga kituuse kyetagana bano bateekeyo okuduka kwa tukuteekeyo bana banakola kibana tukuteekeyo tamina kye mujja kukola muri batitize mutiteze nze komanda oba tokimanyi tuli kuduka kwa General Muzannyo nze ku bya Muhoozi sirina nnyo bye ngenda kwogera tamwagala naye ye president ya dabo wakyogedde onakiwulidde wano gwe tewaŋŋamye tuweddeko nze ntegeeza bantu baffe ab'NRM ku ground gye tuli tugenda mu bukiiko bwaffe okubulonda naye ekinnuma era kyenjogera ennyo ku TV buli wembeera lwaki ensobi zaffe tuziraba ng'obudde buweddeyo nga tugenda mu bululu ebintu bye twali badde tukola nze nayogera ng'omukyalo oyo Nakalemazo tukyalira abakulembeze ku disitulikiti Wakiso natwala n'essimu yange nanga bajja kunkubira nnyongere mubuulire ebintu ebikyamu byonna twali badde tubiraba twakava mu kalulu bwe tubiraba Nakalema yakolanga ani ne tubisalira amagezi naye olwaleero bw'ovaayo n'ogamba nti nno tugenda kuzzaamu bantu maanyi era kyali kirala naye era kino twakiyisaawo kakati nze okudduka era senga batuwa ku mukisa naye obuzibu bwe balina batya nnyo netumala tugamba nti kati tugenda kutegeka akatengo ekirala nze siyinza kumwebasa olw'ensonga nti General Muhoozi okuweza emyaka 5 mugumu sinsonga nyo olaba naffe abamusingako tetulina nnyo kiri awo kitugamba nti twenyumiriza ekisembayo nze kasita yagamba nti ku lunaku lwa Meenuno agenda kuwanika Kano Kizza Besigye eggulu ku muti ng'atwitinze namugjamu obwesige katuve wano nze Moses Mugalula nja kwebaza abadde batulaba mwenna ndaba wano Reverend Samuel Muwonge agambye nti bwe tuli wano ekino tubakuberera naga nti Mugalula mbalengedde naga ndabira abasajja abo abateeseza ensonga sebo Juma Reverend Muwonge agambye nti Juma abateeseza mbadde tubagoberera yefujja musabire likende agamba sebo tali wamajanga Reverend Muwonge akumidde nnyo mukwano gwange nnyo Reverend kutonedde nnyo badde yakunzika bwe katono nnyo wunzika tugende ono scenario jalikedde abalonzi mbi yani gwe ngambye ki amma bannayuganda njagala bategeeza nti bazaalibwa ga Bobi Wine yasala okulambula Nkalala okitegedde so birthday ya Muhoozi asazeho okukola cause mutukirize tugende ku luguudo mulabe tumaze programu yawedde ataddewo enkola eri eraga ekifaananyi ekirungi eri Uganda n'ensi yonna alina omulama gwadukidde talina bitwita byagamba kusalibako banne gatugenda Juma ganzigale